Era Nyanzi bimutukako bira bimugwanidde. Ndowa kiri mugwanidde. Njagala ombulire ekyamazima ongambe nti kino Nyanzi yakolya struggle nga twogera bya ddala kati. Nyanzi yomu ku baato okufuna ekibiina ekyo. Nyanzi okujja ku kibalama yali struggle. Yali struggle yatobaawo. Obudde tugana mu kalulu ka 221. Ekisooka Nyanzi alina omutima omubi. Ekisooka is dense. The guy is dense. Adde mu bya scrap bye byasobola. Nyanzi genda osubule scrap wo gwosobola. Nyanzi wafuna sente nyingi mu scrap kitegeeza speciality ye lyawo n'omukisa goguli ebyofuzi byesonyowe. Abite. Tasobola kuwangula kawempe sawo. Adde mu scrap we n'okubba ettaka kama okyanga bwe yakola n'afuna sente. Abite ebirala. Tasobola kuwangula kawempe sawo. Tasobola. Amujjawa. Ati bagena muwati. Abantu bekampo bayita bagwagwa nnyo naawe. Gwe abantu bekampo bayita basiru. Gwe olaba ndoze ekizibu kye twafunye ndoza wano mu Buganda. Buli kikojogo kirina kujja ono kyesimba ono kiyitamu. Olaba nono omujega gobagobe Busoga jana gama muzendi w'amaanyi nnyo ngenze nakawa. Aliwa wayiswa. Hey. And you guys are ready? Bamugobye emirundi 3 e Busoga. Ajje omu e Buganda gyagenda okufunira emirembe. Mwe mutategeera. Ekyamazima ekyagudde mu Buganda sikimanyi. Sikimanyi. Omujega nave Busoga bamugobye emirundi omusoga wakugobera emirundi 3 atojje wane Buganda yakukiriza moli w'amaanyi ono alemedde ogenda mu batolobe w'amaanyi nnyo aze mu Kampala Central era ne mumuwe kwagamba walabyeko omwana ayagalwa ennyo abatali bazadde be okusinga bazadde be gamba nga kiri nakyo mbubamwagala nnyo okusinga bazadde be mbwe muleeta ono yabategeera bulungi ekikulu kufuna bukulembeze butuufu kubanga n'abatufuga you know that nonsense. Abakyoli bagoba balaalo ku ttaka ate muleeta Abaganda batamanyi buyinza. That is a spent force, a useless force. Lwaki muva ku kigendererwa ekinene ne mudda kugujubanira ebitole by'emmere onunya abaka Parliament 10. That is 10 billion. Mu financial year abaka 10 just 10 billion abaka 10 no bafuna obamanyi nyali kinjagala okulaga boyagala okufuna golaba ofunye nnyo but that is 10 billion 10 billion iti alero nazega sina lulimi luwomu tolina magezi controlling budget ya trillion 7 uliriza bino uliriza byenkugamba that is stupidity gyendiko gyenvumirira kati ndi mukugamba ekyamagezi oyite ebyobusiru ng'ebyokulabirako nkugambye bwe salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira nofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona wasizira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa kusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi kuyozaayoza nina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue Need. Ssaalongo buuza abantu abassebo ne bannyabo abatulaba mbalamusizza naawe nkulamusizza mukoddomi wange nkwebaza okubanga okola emirimu gino. Olwaliro mu ngeri y'enjawulo njagala nkutegeeza obadde ombuuza ebibuuzo tetwasembawo ne wambuuza ebya Need ne gamba mpaamu oba nagamba wiiki emu wabbiri nja kuddamu. Olwokuna lwa wiiki ewedde twafunye certificate yaffe tukkiriza okukola ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. You were approved by the authorities. Ebibuuzo byo bitabula. By the Electoral Commission. So, batukkiriza okuddamu okukola emirimu gyaffe nga political party. So luli ombadde mumbuuza by elections nga temwataddeyo bantu. Okwonda kwa avukaati mwataddeyo bantu.
kino temwakozebwe muti. Of course we could not operate. Twagezaako kwagala okukola mu mbeera gye twali tulowooza nti tusobola okukoleramu. Ne batuwandiikira ebbaluwa ziringa 3 lwakuba ondeese lubaluba nalibadde nkuwaako ene ku Lwokuna era ati ne batugamba tetuddamu kubaako kye tukola nga needi oba tugenda kulima tugende tulime and they are serious. Bagamba ekitali ekyo bagatutwala nga abantu. We are not a party, we should not operate. Naye ng'ensobi teyali yaffe yali yaabwe kubanga twabawa buli kyetaagisa. Bino tubikoleddeko ebbanga lya mwaka 10 nga buli kye bayita ekyetaagisa political party kyetaaga kubanga tekyaliraleka ntuwandisa kibiina kipya mwalina ekibiina kyekivaamu kiddemu kye twagala nga bwe bakola kubanga okufuna ebibiina ebipya si kyangu nnyo. Now naye kitwalidde ebbanga lya mwaka mulamba n'ekitundu nga muli ku process basabye buli kimu including enguzi eri official. Tolina magezi enguzi wali enguzi eri official kati bani abagisaba akati gwe tegeera nti including enguzi ne tukola buli kino okukolebwa buli kyetaagisa to the extent nti twatuuka ne tutula nabo bifuuke bya buntu tinaye ekizibu kiri ki ne batulaga amasimu ne batulaga messages ne batulaga buli kintu ebiva mu State House kubavunaanyizibwa ku bya political discs ezo biki biki nga basimbye kuuli niidi obutagiwa pate kubanga endowooza yaabwe Bunyoro kitundu ekyenkizo ng'ekibiina kiri mu buyinza so batuwa pate balabya ddadda nga tuli radical tugenda kutaataganya emirimu gyabwe bo bakibalira eri tebabala byabufuzi bwabula bakibalira eno region ejja kubeera enoonese ne tugamba mukole buli kye tubagambye ne tubikola ne tutuula emirundi ng'esatu ena delegates conference ne tuziddamu ebyo tetwabibaze kino tukyakozebwa ekiti kati zino minutes batusaba ebintu gwe kyobamanya paka finally ekiseera kiweddeyo nga bala abantu bali mu kwewandiisa baba tubatadde nyinza okugamba ekiri fani nti n'okutugazeetinga ffe twasasudde ssente batugazeetinga baba gazeetinze ate bayinza okukuwa certificate nga toli gazetted naye nkugamba nti okutugazeetinga batugamba nti Electoral Commission teyina ssente ziteekayo eri mu bugonde mu printary gye bagazeetingira yes ne bagamba nti Electoral Commission bagibanja ssente nnyingi nnyo so balinze budget ya government basasuleyo eri kati ezaffe zaali mu ssente si nnyingi sijja zikugamba naye zaali ssente ntono naye njagala kulaga nga entity because ssente ziri mu million esasuka 2 ne bwe zaali badde million 10 naye entity bwe kugamba nti tulina ssente tulinze budget ya government kubanga entity bagibanja billion ziri mu 6 mu ebyo ebya printer eyo so it was too fun and tricky twagenda ne twesasulira ssente zaffe ku lwa Electoral Commission ne batugazeetinga then after 2 weeks nulekwa tuwa certificate ate naye era nga basoso gituma ne tuwandiika emirundi 2 tibannange biri byaggwa so mu bufunze certificate bagituwadde niidi kina kya byabufuzi mu Uganda ekyetongodde so ebibuuzo ebibadde ombuuza kyola mbadde nga nkusekerera okuvuga akataka k'obadde mbadde nga nkusekerera negamba nti ffe neeyisa yaffe teringa ey'abalala ati tumanyi lwaki baali batusimbidde nnyo ekkuuli era nga balatoga nti abalala bibanguyira ona operating nga tebalina ssemateeka and it is okay naye ffe batuwandikira emirundi egi ne batuuka tugamba nti bagenda kutuholdinga personal ngayeyita omwogezi wa ne tugamba tujja kiremerako lwaki mutuwa kubanga temulina nsonga gye mutuwa mutuwa ensonga so ekyo ekibuuzo nkikuzzeemu yebadde ensonga eriwo sijja giddamu anti sijja giddamu
mbeba yanjiwa then tukatojja nze muza anti tojja omanyi ebyange sijalwa ko oli mwogozi wa nini ebyange byangu lwadde ombuuza ebibuzo gamba nti sijina byenja kuddamu nkugamba kimu tetwasimbye ekintu kivaako I'm not a cry baby muddayo kuba president okitegedde I'm not a cry baby muddayo kuba president twafunye certificate Thursday last week today is Tuesday press conference yadde bwebanga ebyakuleese gwo bitandise kuba president muddayo 2026 ekibuuzo njagala omanyi nyubira nnyo okwogera n'abatulaba kubanga nakutegeera oli mwaka ovaako twafunye certificate Thursday last week today is Tuesday nga bwe tukola video eno leero lwakubiri kati ebibuuzo byonna byambuuza ndowooza bwe gutaba mululu ayina kyagoba ekyenjawulo n'ebijja kuddibwa mu kiseera ekituufu kale tugende ku nsonga ki ssebo Nyanzi yendesa speed olukalo lusewewe awempe nalabye Latif Ssebagala nga muri bubi nti ebyenfuna si byangwera nti buli golaba abirina nga yayita mikono gya ddembe ebo betuyita wazira okukola kutawanya ensi abasoma emirimu naye ng'okufuna wagujja solo ezibagwa ku ngatto sente etawanya abantu wano e Uganda jama akapeyo kamanyi ati kakati chairman Nyanzi kasoogera ekigambo Nyanzi kugirako sente wekasoogera Nyanzi manya amajja gaba wano musaidi wekasoogera ti Nyanzi amajja gaba wano naye nabirabye Nyanzi bamutabukidde abakulembeze b'ekawo nalabye nze ndowooza begataba nnyo maddu na mululu Nyanzi ebyokwesimba buyandibirese Nyanzi akkirize yakona obyobufuzi yakona olaba n'ekifo kye bamugabidde obugabizi nabo balaba bakimuggyako era mu ngeri ebyo ekya Ssaabakunzi akkirize amanyi kyovola nze oluusi lwe tuba twogera bino ebintu manyi okugamba si buli muntu alina kuba omukulembeze olwaliro singa kuwulira pressure ndiko lwaki sigenda kwesimbawo pressure eri kwani kunze ngevaawa mu bantu lwaki tewesimbawo genda wesimbewo n'abeeri ennaku ezwalina ba DP wano ababa mu constituency yonna wandize komawo wesimbewo si buli muntu okukola obuweereza nti nyina kwesimbawo ate si kuba nti tulina busobozi ekyamazima bwe babitabo mbirina mu bungi amagezi ngalina n'akatooka akasobola okwesimbawo nsobola okafuna waliwo embeera gy'otunuulira si kuyitibwako bendaba mu kiseera kye tulimu kugamba newankubadde oyinza okukemeterera emmeme n'ogamba ngenze kwesimbawo naye obyesonyiwa otayingira mu mazina ga nkima ekisooka olwaliro tulina abamanyi nti bo bye balina okubeerawo give them space babeerewo bakuba buli muntu wano ne babuwa omukisa ne bayingira mu Parliament awo wano e Buganda naye bwe nkubuuza really tukwate ku bye batukoledde ng'abaka ba Parliament mabago oba amateeka ameka ge bayisizza nga gali in your favor ng'omuntu wa bulijjo bonna kibagamba ajaga nti Parliament esinamu bendaare mu wabuuza mwali mugendeyo nga temumanyi niyo leo kugamba bwe tugenda eri tulwane kufulira Parliament oba tubakufulira Parliament balwanira mu kolido na ku mulyango wa Parliament hati nzo genda mu buvuyo byofaanako bwe butyo saga nnyo bintu yakwesiriwaza kiwanvu tugende wali omanyi kati abe balemesezzaako Museveni okay ffe tumulemesezza kati mugende mumuggyeko nze emyaka gye ntuuseemu nalibadde n'entondo zitandise actually oba nzitandike mu butongole nkuze abalina amaanyi abawulira nga amaddu bagalina bagende niye bangi olaba bavaayo bafeesa kubanga ekyokukola tebakimanyi Parliament si bikonde Parliament bwongo
tujuliza nnyo parliament yali yandoze ya musamu ya mukaaga abasajja bano ba DP baninga babeera mu parliament ya 15 members of parliament aba DP niye ngozo okuza nti parliament yona nejjudde ba opposition nga batekawo embeera n'amateeka ne bagayisa bw'okutuuka okuzza bino enfuga y'ebibiina ebingi olowooza kyali nti kyakolebwa bangi kyakolebwa bantu balubatu batono nnyo eno gavumenti olaba lukyamuzi babeereramu baleetako kino ekya amnesty be bagiteekawo bamukaaku bano nga babakutte ogw'obuyeekera mukaaku yava mu kkomera lwa kiteeso kya Ken lukyamuzi kyaleeta ekya amnesty n'abalala bannaye baali babakutte naye omu afuuka ekizibu kati oli bwakubuuza nti ebyo byalagawa kuba kati okuva mu bisanja biri tuna parliament nga abavubuka ey'ogw'ekkumi ebaddemu nnyo abavubuka neeno ey'ekkumi n'emu ebaddemu abavubuka nnyo kati ate ne baddemu abatategeera bangi eri yalimu abatategeera naye ate eno basusse kubanga ey'ekkumi n'ekkumi n'emu zonna almost zifaanana almost zifaanagana so kitegeeza nti bino si byamaanyi bya magezi naye bw'olaba nga bakuteekako embeera abo kayi opposition eriwo abo nabaze kulwanyisa NUP abo balwanyisa Kyagulanyi abo baalya abo bakomba Museveni mu bigere mulabo yetwedde ne you give them space netubadde ku chairman Nyanzi ati yonna kyekyo kyekikwekweto kyabwe olwaleero bali mukuba amafumu abajjako ettooke I've been close the following abajjako ettooke ate abantu bayitwamu akapeya tebalina so zibakuba jukira agenda mu kalulu alina obatikkulamu ettooke bino byagamba nti gundi gwe birimu ettooke mbadde manya ayogera ng'omu ku bakulu mu kibiina gwe bagambye nti ate mukulu yakola ku bya Electoral Commission neyo wa Ssaabakunzi babimuggyako yali badde abikola mu kapasi y'obwa Ssaabakunzi nti yannakunze bano abakulembeze kati nze ng'eyabakunze bano kambajjemu ndekemu bano ng'eyabakunze niyo betabiriimu kati akola mu kapasite ki nga Salimu Sale wa Museveni kisoboka talina buyinza talina kifo ky'amaanyi kiri awo naye ng'asalawo de facto Electoral Commission so embeera eriwo n'ebyobufuzi ebigenda mu maaso bikwennyamiza bwennyamiza n'osirika n'obatunule weweevuma kuliko omulenzi gwe bayita Sami mbadde ntula vidiyo ze ng'ako ayo tayomba naye bambi alaage nali mubeerange okumanya ebintu ebifani nteeka posti okulaba abantu banvuma ne banvulunga nga bakulanga nga bo gavumenti abagirina bo be bokka abaliwo tize famire gwe bataataaganya ntaddiyo posti nga nsaba bampe ennamba y'essimu y'omwana oyo omwana oyo tuna dokita ajjanjabira abantu b'opposition ebbanga lyonna nga tumuwayo sente ensaamusaamu bamutwale bamukebere bamukoleko I can offer ekyo nenkikola naye nakitaddiyo ku makya nagambe in my inbox sinafunamu message negi kati webuuza struggle kika ki eyo gye mulimu nga temusobola nakuyamba balwanyi bannammwe yayogera bw'obanga owulidde ebigambo byayogera n'amasimu n'abakubira ne bamulimba abamulimba zaake yamulimba abyogedde n'abalala kati olwanga abalwanyi bemuteeka ku front bwe batyo mubakola nabadde mbyogera wano ennaku ezo mu exposing abalwanyi bammwe temusina capacity bayamba bwagira ani yamuyingiza mu struggle oba afa affe tugende mu maaso really is that how we are going to manage the struggle era sebo njaga kukiddamu wano omulenzi Sami bw'onaaba olabye akatambi kano oba abooluganda lwe oba mikwano gyo baba mumanyi ennamba ye mugimpe oba nkubire ndi ready kuba engeri gyayogedde nga lingaga akyali n'omulwadde naye talina bujjanjabi talina biki ndi ready okwogera ne mikwano gyaffe ababaddewo ebbanga lyonna abayambyeko abantu abadde mu struggle okubajjanjaba amuwe specialized treatment ku bisale ebitali bya waggulu nja bisasula specialized treatment gyandifudde mu ddwaliro wonna waayagala I'll foot the bill so
kyengamba nti okuba mu lutalo tetwetaaga ffenna kuba nti ndi mu kifo. Twetaaga kuba mpaka wapala. Nyiza okuba nyina miliyoni yange amitwalo 5 tegijja kunnema kuwa dokita. Bamukoleko check-up bamukebere yenna. Bwe banga bisobola okukolebwako nga byawana e Uganda bisobola okukolebwako. We can offer that one. Ekyo nkipulegi nze amanyi waali asobola omutuukirira nze njagala kumuyamba. Ekisooka nalaba nga mwana we waffe nalaba yagala kujja mu constituency ya Kimanya Kabonera. Nalaba ku post ke ng'agamba nange nzize. Kitegeeza nti wa mu Kimanya Kabonera we waffe wa mu kitundu. Kale kyokka kinyamba okubaawo waakiri nga nange alina interest mu kitundu nyamba omwana waffe. Twagala kulaba nga abantu bazze kuwa speeches ennungi kuwamba mirambo mujje muwambe omulambo guno gwaffe ate mu state mwe mwamuse kati ofuna omuntu akuwa comment ng'otaddeyo post nagamba mwewamu mu state akyogera talina offer talina kuyambibwa kubanga oyinza okunti amatovu oyinza okuba ndi wa state naye nze kyenneetaaga agambe bugambi nti dokita bankubire oba eddwaliro lituwe bbiiro oba litugende nti kino we help kubanga naffe tuyinza okuba tuli bawabutwa naffe I'm part of the state naye even if I'm part of the state tusaagala kulaba munnayuganda omulenzi omuto ku myaka egyo with that ambition ng'agenda miti y'olusaago abantu batufuddeko by'okusaagasaaga in the name of the struggle. Kakati uli abagenda kujja mu kalulu Nyanzi atandise batikkula babateeka ku front babateeka mitu by'ekiyayi sebo ngoberedde videos ez'enjawulo ey'owekawempe nagiwulidde waliwo ey'omulenzi omulala nagiwulidde waliwo lumbuye giyalaze nagiwulidde mbigoberera bagambye nti ayagala batikkula oba bagamba va mu kino ekifo gundi ajje kale sebo akati emboozi ejja kuba yiyo naye njagala tusooke tutegeere nti bwe tubeera mu ntabaalo nga zino tulina kwekwatakwata so si kutekinga advantage y'abannaffe matovu ayagala ne mati ayagala kaligo mati yavaamu naye bw'avaamu mwana ontemere nze katugire nze ontemera naye sooka onjokyeyo nze male omugira nze ngenda kulaba bwe mujjamu era kyakola bw'omutemera ng'ateeka ku social media nga batandika okukuba nga bakukuba gwenyini gw'obivanamu. Oba parade eno n'ebigambo byayogera after parade bibyamuleetedde obuzibu. Ani? Nyanzi. Nyanzi naye alaja n'agamba abasajja bansetinga ne bankuba babuloga ba NU. Naye nali wano ne kugamba nti Nyanzi musaasira ne muganda we tamwagala. Saakola question naawe. Ne gamba teekawo abiri. Bakwako se bigambo by'obusagwa ku Nyanzi. Ne ate kwolo byali byangungu va ku bire byasooka ne bino ebyaddako. Ne bino ebyaddako nagamba musaasira. Ne gamba ne muganda we tamwagala. Era ne gamba nti kijja kuba kizibu nnyo omuwa kaadi. Kijja kuba kizibu nnyo omuwa kaadi. Naye ng'ate nange bwe mbanga njogera bituufu nga bya ddala omuntu gwenda bawo asaana okufuna kaadi. Ssebagala yasaanidde. Ekisooka ekintu kino kya people power y'omu ku balenzi abakitandikiramu. Era n'ayiwawo omubiri mu ngeri y'okukola nga n'obusente bw'obutono abukoze eki? Abutaddemu. Bwe batuuka okugaba kaadi tebaamulaba ne bamusuubiza kubanga ono yali yagenda ne yeekubira omulanga mu basiraamu ne bateekawo embeera nti omusiraamu waabwe balina omukola ki? Omuwa. Byakola byebyo byonna bye mwamanya baakiikirira. Ssebagala n'akumba omuntu bulamu tabadde radiko nadde ebbali. Now olwaleero ogenda mugamba ki yali guilty president nti tolina busobozi oba yetali ku neeke. Tuleke memba wa neeke okumuwa kaadi Nyanzi tujuwe Ssebagala tali memba wa neeke. Gani kati bonna abanneeke babawe bagende. Era bonna bagenda funa Lubongo yagenda funa. Bagende. Bonna bagenda funa. Bagende. Bwe banga bya neeke bwegawo sina kyenziramu. Neze mbadde manyi tutulonda muntu aina obusobozi okuweereza abantu. Bwe kyandibadde. Ne bwe kiba tulonda bya neeke. Ebyo byanga mbandivuddemu. Naye nze awo bwe mba ntunula sibamanyi nnyo niyo wakiri Ssebagala mumanyi. Aina profile nungi. Bwe tuba twogera omuntu abadde loyo, I think Ssebagala has been loyal. Si mukwano gwange bayinza okuyogaga nti mukwano gwange si mukwano gwange but at least nga munnabyabufuzi I follow closely and there is one boy who is principled. I've dealt with him once. Bwakugamba nti nzija ajja saawa 5 ziba saawa 5 maybe has changed
but I know him as a principled guy. Now, bw'omumma n'oleeta enkwezenge nakigwanyiziwa NRM ajja afuna tiketi ya NUP ng'ate abala abatikkula, then obako ekikyamu. Tolina kifaananyi ky'oba olaze. Era Nyanzi bimutukako byonna bimugwanidde. Njagala omubuulire ekyamazima ongambe nti kino Nyanzi yakolera struggle nga twogera bya ddala kati. Nyanzi y'omu ku baato okufuna ekibiina ekyo. Nyanzi okujja ku Kibalama yali struggle. Yali struggle yatobaawo. Obudde tugenda mu kalulu ka 2021. Ekisooka Nyanzi alina omutima omubi. Nyanzi oyo waliwo omulenzi omuyita Mulindwa. Mukwano gwange twalina mu bintu bya need. Kati bino abaana bakola bu video bakola ebyo bya bloga biki ebyo. Balina messages baalimu awo biseera ebyo byalimu ndoza ne Mukaaku. Waliwo ebyafulumiza document biki waliwo akatalutala akali wakati wa Mukaaku Waiswa Nyanzi of course kabake kamocha. Kati abaana watekayo ebintu. Nyanzi ya setting abavubuka batano ne bagenda wali mu park Natete ku total park Natete. Bali bagenda kuba omuvubuka ono gwenjogerako Mulindwa. Nga wakolera? Akola ino bulimo bwe mpola. Bali bagenda kumukuba. Naye kubajja okumukuba nga kuli kamu manyi ngoma nyine yafu byofuzi. Mba mwesinkana ke bujiri mwesinkana ko samuya. Kati Natia gwego tu something like that. Kati mukavuvu ngana mumbere of course kataswa banganga yeri awo. Omulenzi namutegeza mu butongole. Nyanzi abasinise bakuba omwana oyo. Kubanga bamwogeddeko. Bwemba nnimba Nyanzi antwale mu kooti n'omwana waali n'obujulizi weebuli. Kati omuntu ali ku level eyo mbugoli Nyanzi chairman we NRM. Wajja mbi opposition ne tebakwogera who are you stupid. Ana gambe tebamwogerako. Ate gambe ali akuba omwana kumwogerako. Gwani. Akita ina lindu yingidde muterevu. Nabagamba nti kiro kye kitu mugende ku police omwana ali mugambi ateko omusango ku police Natete. Nga agamba bano ne yabatumye tukitandikirawo. Ne tubizaawo mu manya ate bino bya bufuzi bwe muna agenda mu ebyo bufuzi. That nonsense. Gwani atayogerwako. Olobana kuwa obuyinza bwennyini onakola otya. Kati ebimu kafuna akamwana mu Uganda. Ekisooka is dance. The guy is dance. Ademu bya scrap bye byasobola. Nyanzi gendo osubule scrap wo gwosobola. Nyanzi wafuna sente nyingi mu scrap kitegeza speciality eri yawo n'omukisa goguli ebyofuzi byesonyowe. Abite. Tasobola kuangula kawembe saudi. Ademu scrap eno okubettake kama ochanga bwe yakola nafuna sente. Abite birala. Tasobola kuangula kawembe saudi. Tasobola. Amujjawa. Ati bagenda muwati. Abantu bekambo bayita bagwagwa nnyo naawe. Gwa abantu bekambo bayita basiru. Gwe olaba ndoze ekizibu kye twafunye ndoza wano mu Buganda. Buli kikojogo kina kujja ono kyesimba ono kiyitamu. Olaba nono omujega gobagobe Busoga jana gama muzendi wa manyo ngenze nakawa. Aliwa Waiswa. Hey. And you guys are ready? Bamugobye emirundi esatu e Busoga. Ajje omwe Buganda jageno okufunira emirembe. Mwe mutategeera. Ekyamazima ekyagudde mu Buganda sikimanyi. Sikimanyi. Omujega nave Busoga bamugobye emirundi omusoga wakugobera emirundi esatu. Atojje wane Buganda. Yakukiriza. Moli wa maanyi. Onalemedde ogenda mu batolobe wa maanyi nnyo aze mu Kampala Central era ne muwe. Kwagamba walabyeko omwana ayagalwa ennyo abatali bazadde be okusinga bazadde be gamba nga kiri nakyo mbubamwagala nnyo okusinga bazadde be. Mbwe muleeta ono yabategeera bulungi ekikulu kufuna bukulembeze butuufu kubanga n'abatufuga you know that nonsense. Abakyoli bagoba balaalo ku ttaka ate muleeta bakulembeze wano. Jakaya Kikwete yabagobe Tanzania abanyawonda baddeyo bwabwe. Abanyawonda bonna bali Tanzania. Muliriza nkubuulira this is politics ali global. Tebiri Uganda. This is global. Jakaya Kikwete Tanzania yagoba abanalwanda abe Tanzania n'abajambo kulembeze. Era looya waabwe yembidde. Bebagobe Tanzania. Jakaya Kikwete yagoba. Abana ate balala.
bano balala bana Uganda. Nchikyo njagadde okulaga. Manyi kama tudda wano omugabo gamwe ne mukukwata ne mukugabira abalala. Ne mane mukaaba. Onoonya federo, onoonya ettaka, onoonya sente z'obanja. Eddoboozi tolina mu parliament ogenda bijjawa. Abaliyo si babo. Bashati si be baliyo. Kubanga yina matovu. So be baliyo. Yina namatovu. Namatovu. Shati sikuteesa. N'abalala bangi. Oyita Buganda ko kasinga mulimu Abaganda basatu. Banyongole Enoka be batuulayo. Onafuna otya federo. Onafuna otya ettaka ly'obanja. Onafuna otya sente za gavumenti z'ogibanja. Ebyo temubiraba. Karate mukuba banyanza abali badde besimbawo. Anti oyitategeera just kati gundi Ssebagala muki? Mulundi. Ssebagala Muganda. Ssebagala Mulundi. Muganda Ssebagala. Bongama ati Mulundi nga twawula debate. Simanyi. So, kiki njagala okulaga? Kwamba wano mu Buganda tufuuse bajega nnyo, ffe balagira okulonda eby'ekitumbaavu. Akasajja katutandikiramu. Kasajja ki? Ne katugamba ne bwe kiba kidomola nga kya yero londa. Twagani abantu balonda bebakira mu parliament. Ne babe baka mu parliament leeta. Gasia ne bayiwa mu parliament. Terezo olulimi lwo. Ne batuuka ne babongoota. Bigambo n'ennonda yabyo kibe kikulu. Ne babongoota mu parliament. Mukasa batuuka mu kaseera k'okulonda ne bawanika omukono. Abo be twagala. Waliwo mbona yajawanisa omukono okuva eno wano nga oyise ku check. Atuuka wano bwe bayingira bamugamba obudde bw'okuwanika omukono tebunatuuka naye yajja ali bw'ati nga ye. Ajjaye. Bamala n'okulonda babuza tulonze ku ki leero. Ng'amaze okulonda babuza tulonze ku ki. What was the motion? Ningo okunda akumbazi. Naye nga yamaze okulonda. Naye abo bali wano Buganda. 90% bali wano. Kakati oyo kikofiira amaze okuteekamu ebidomola leeta abeebaka leeta. Rasta ne naayingirawo. N'agamba ambulira tiikinga. Balinga wano. Balinga bali mu Bwiino. Gamba bali awo. Haya Buganda twalaba. Buli kikojogo kijja wano kikola ebyaki ne kigenda. Gasia. Ne twembracinga buli ajja. Buganda kyani abakolimira. Temwazaala. Nabadde ntunulira nabagenda okwesimbawo ku byabavubuka. Ganda banoonyerezeeko ombuulire abagenda okwesimbawo mu Buganda mu Central Region abaze ku kyabavubuka genda banoonyerezeeko ojja tuwa lipooti oguddako. Buganda Abaganda temwazaala. Abaganda temwazaala. Oba temwaweerera. Ombanga mwagende makinire muwadde kinyeko. Ne mulekawo Ibrahim Kasozi. Kakati awo tebabagambe ki? Kyovula abatumanyira ne batuvuma. Waliwo kikwasa. Ne batuvuma. Naye bwe nsanga avuma Abaganda muwagira ayina muvumirako. Abaganda temumanyi buyinza. Abaganda temumanyi buyinza. Kankubuulira olwaleero tewaali baddewo nsonga n'emu LWAKI Oweekitiibwa Mpuuga n'Ekyagulanyi baali badde ku stand off. Walabye Mpuuga abantu byakuŋŋaanyiza. Lowooza abantu abo singa lwabadde nga bagattako NUP ku maanyi geyina nga bagattako Bugasi. Yandibadde kyamaanyi. N'abantu Lukwago bakuŋŋaanyiza wano. Wane Katonga. Yes, you're president. Nze simanyi. Naye njagala kulaga. Abantu nga bw'abayina nga gonneyo force ebadde egatta ku muntu ki? Ekyo tekirisoboka matovu. Era ekyo nakisabirira n'osaba. Andi akati nze sinagamba mbu kibeewo bati kibawo kirekeyo. Nze sinagala bwa president wa Uganda. Bwe ntuuka obwagala nange ndi abwe nkola ebyange. But as of now sinabwagala. Ninjagala kulaga Abaganda batamanyi buyinza. That is a spent force. A useless force. LWAKI muva ku kigendererwa ekinene. Ne mudda kugujubanira ebitole by'emmere. Onunya abaka parliament 10. That is 10 billion. Mu financial year.
abaka 10 just 10 billion ya abaka 10 no bafuna obamanyi nyali kinjagala okulaga boyagala okufuna golaba ofunye nnyo but that is 10 billion 10 billion iti alero nazega sina lulimi luwomu tolina magezi controlling budget ya trillion 7.2 uliriza bino uliriza byenkugamba that is stupidity gendiko gyenvumirira kati ndi mukugamba ekyamagezi oyite ebyobusiru ng'ebyokulabirako nkugambye bwenti onoonya obuwumbi 10 era okufumita mu nebiso naye akuwa obuwumbi 10 acontrolling budget ya buwumbi emitwalo 7 katusoka tufune buno obuwumbi 10 tulabe ekiddako kagamba muri mu bitole bya mmere bye mukayanira omuwumbo guli wali goba gusobola okutwala lwaki temwefiisaako buli omwaka kane kati Latif Ssebagala omulaba yamala mu parliament emyaka gye gyamaze munene kaka be baganda abatamanyi buyinza myaka 2 yali akola kikyatera ku stage kwagala obuyinza aganda ayagala nnyo n'okusinga ekizibu ky'abagaayi abo bwafuna ekifo kiba kike afuna abaka wa parliament nazinga emikono afunye yekifo kye owekitiibwa Hon.Latif owekitiibwa jaja omugenyi omukulu wajje eye power baba batusesebo arrivalism gye wangambako tojijjukira and that is arrivalism netuuka walinga oli member parliament okirize ndoke ekifo kifunye kikyenzizaako how can I mobilize bana abasajja be NRM muno benda abali disgruntled ba MP bano netubateeka on board ebyo byamatovu anti kinjagala okulaga nti omuntu ayagala obuyinza bw'otuuka mu kikali kankulaga ekyokulabirako ekitono bwe nakyogerako bombuuza ebyobusiru nja kusika amalevu ago leero tujja kwetwala nze ate nja kusika amalevu tewali kibuuzo kya busiru njagala olabeyo era toyagala kubuuza njagala olabeyo tewali kibuuzo kya busiru wuliriza omanyi obuuza ebibuuzo bya kisiru bingi wuliriza kino Ssebamala ayingira mu parliament avudde emirimu gye egya bulijjo olwayingira mu parliament manyi kyatandika nakyo mirimu ki gye yavaamu is an engineer yali town engineer wa state gundi wa iganga je mirimu gye yavaamu now ayingira parliament bwayingira parliament avudde emirimu egya bulijjo kyasookera kwali kunoonya buyinza agaana ekyo wa speaker sikisobola buyinza kibo yali anoonya yali agateeka wombeera mawulire gawandiike nti waliwo ne Ssebamala ze ayagala obwa speaker kale yali akyagala bameka abaali batakyagala ekyo nga tebakikola ekintu kyo erinnya ly'okuba nga lisaawuninga mu ggwanga lyonna do you think it is simple oza kikolebwa mu lunaku lumu si kyangu waakiri he wrote his name on the wall okay ekyo agiragira nti akisobole oba ne bakimusula somewhere n'akikola ki n'apowa naye tulina okunoonya obuyinza ndi wa DP what should I do lwaki sipambana obwa president general wa DP ntandikiraawo omuntu ali aggressive nga alina kyanoonya eri okola ebikolwa nga bikutwala naye tuli abagaayi Latif Ssebagala oli member wa DP myaka 2 ne attempt kunoonya ekifo ekyenkizo ekisuka kwa mbere bapale tekiriwo kati olwaleero anoonya bwa LC3 kitegeeza ne bamuwa obwana disabutwala ye Ssebagala Latif abutwala alinga n'omusajja omulala ono era naye weka wempe ekikulu kuba mu kifo wa kansala yadayagala obwa meeya gundi Sserunjogi kati ate ya Sserunjogi byanjawulo Sserunjogi yali meeya wa Kampala Central okay kati Sserunjogi ebibalo bye ali mu local government bw'obanga ovudde ku LC3 for example kati nga meeya takizeeko singa asakisa nagenda ku 5 ogenze ku KCCA waggulu singa wakwocha deputy mayor ate oba munene okitegedde oba munene kati politics oyali awo waliwo government ate ye wanjawuloko but again nakulaga nti waliwo obuyinza engeri gyabwagalamu bwabagaininzeemu nibuuza kuba myaka 2 ng'oli MP kati olwaleero onoonya bwa LC3 olwanegana abaana abakajja mu bifo bano baani on'omulenzi gwadde akyagala gwe bajjeko Magala bamugjamu nnyo simanyi lwaki olwanegana ne Magala ate nali wano oba osobola okuretrievinga footage oyo namujja mu kalulu akobwa MP you remember negamba bamuwadde ekifo mu office eya president bagenda mu omusaala naye bamusuubizza omuwa ekifo ky'obwa
meya naye nakyo tebajja kikola ki tebajja kimuwa fute jobo wose omujja n'omugatta n'omuwa abalabi ojja kutegeera nti ndi nabbi ate ndikugamba nga mbimanyi ye nyini yabagamba naye bye munsuubiza manyi tebiriyo bamugamba gobeerawo sirika kati bamugambye genda kuwa kansala ku mmeka ku 5 tujja kufuna ekifo ng'oyiseemu ate nabo bajja mujjawo nga kati no bayinza kimulekera bw'ayitamu eri ne banegotiate nga ne bamuwa maizi baba minister ne bamuwa oba minister ku kanso oba minister babugaba batyo bwa kanso gundi alonda ideally meya yalonda naye alonda kusinzira ku busobozi alonda ish twala naawe alonda kusinzira ku musanyusa busobozi ki naawe twala eri kati mato so abaganda ekyabagwako eyabaloga bwe ziba mbuga akyaziwanise actually ali ku mapeera waggulu tudde atulaba tetumanyi muyinza nemufuna omukisa guno guli open lwalo nga Buganda mwe mugifuga nemutandika okwerumaluma ng'obwana bw'enjala mpuga n'aweereza ebigambo Kyagulanyi n'addamu omusoga n'akkaatiriza omusoga yagambye mpuga nemutebuza ekibiina nemutafuna n'emikwano gyammwe nti n'emikwano gyammwe negitajja nga mutongoza ekibiina gitwesibimwe tetugenda giwa kati weebuuze oyo omusoga gw'ataagabira ekkaadi nga weemityana mu Buganda lwetadde busoga n'adictating ebyewaabwe naye ndowooza owuli okumanyiira asalirawo n'abaana bawaka emmere gye balina okulya yo omujja na nnyina sira mujja na nnyina bamuadoptinga omwana ali adopted waiswa ali adopted asalirawo abaana bawaka emmere gye balina okulya gwani agamba mu Joyce ojja muwa kaadi gwengani ng'ebigabe busoga abanga be Buganda yasalira ati kyemuuza gw'omwogedde omwogedde naye kitegerekeka ekibuuzo amusalirawo ng'asalirawo ab'e Buganda obanga ab'e Busoga nga NUP kibiina kya ggwanga lyonna si kya Buganda yokka ssebo kati wekyo bagende Busoga oba kya ggwanga lyonna kati kyogamba NUP eri mu Buganda lwaki agenda nakawe Busoga teriiyo Busoga tasobola kuwangulayo naawe tasobola ate ne nakawa ayina okukozesa amaanyi ag'enjawulo naye bujega buli wano abajego basanga Buganda nze vuga ate tunyumirwa kati bamuteekawo afuna akafo enjawulo eri mu Buganda wano tumatira nnyo n'ebintu ebisaamusaamu ate tetwagala nnyo kakaalukana kati nze omanyi lwaki sigala mpulira sina apetati yakwesimbawo saanyi okummanyiira otegeera gamba saagala nnyo bintu bimalako mirembe bwe tutukkirizganyiza nti ze baweereza tukkiriziganyize tukwatagane mwe mwagala okutwala ssente zange ate mulage nti munnyambye okunnonda then munyamba okunnonda mu manje services bwe masa zo basasula kambasasula tukite naye ate byombi mu byagala kakati fe abamu osanga wano nze obwedde onnoonya okuva ku makya wakanfuna oza mbadde nkola ki okutuladde eruzo so kakati okudda wano batumanyire obumanyizi naye oyo ye Muganda atamanyi buki kati era zi waliwo amanyi okugamba ebyobufuzi ndi part timer bwemba mukozi mba part timer mboniyo ebyobufuzi olina bibeeramu full time kati matovu nga tudda wali ku nsonga ya Nyanzi olowooza ebigambo byayogera bino byo tebyamuleetako obuzibu mu kibiina of course tebiyinza muleka kyekimu era ng'omujega Nyanzi bwali teyabala ne byayogera n'abaabwe tolowooza nti byabasigaza kyekimu era bano basami ba Nowa Mutwe ba Edi Mutwe koza Edi Mutwe yabamukwata bamuyola bano Machete n'abalala yabawaayo naye bali bamukwata bali bamukwata dda naye tegeeza ono yabaddanga abawaayo omuntu wajjira official n'agamba nti era bwe bansabye olukaa n'empaayo benzijukira kayitegeeza ali nga tebannamukwata naye buli gwe yali amanyi bamugamba agwe oli waffe tuba tukolagana nawe ebbanga ddene tubuulire naye abagamba oke kambawe kati statement uliya statement egamba nti gwe oli waffe tuba tukolagana naawe gwoza badde bakolagane mu biki era abadde ng'abawaayo
kakati nze manyi abaana be NUP amanyanga manyi yene bafaanana mbono yali yasinze ekibuli ono yali kino ne bwogenda okwetegereza be bakwata be baana abalyanga bakapiteeni abali ku komandi be bagenda bajjamu nze Matovu nze mbamanyi ate kati oli we NUP kinjagenda okulaga nti abawaayo wa NUP ate alina okuba nga abakolamu n'amanya nti Matiyo ono wa kibuli oyo bwe mumujjamu ne Matovu ono wa Luvenge nene mujjamu Edwin oyo yayita nnyo omugezi oyo mugezi kati bagenda bajja kale nga walekera ekisonkole nga muddamu abalala batutumukayo akikola wa munda ye Nyanzi kubanga yewaako obujulizi yawaayo banne kakati omuntu abadde awaayo banne abali mu struggle ne babasiba ne bakuba emigo omwesigo otye mwene kaadi okujja ng'olikaka tuli ku mutwe oyo muganda wa mukulu Ssebo ye mukulu we tumuleka tutya nga tetumuwa wolabyeko kizibu omuntu akuwa obutwa okubanga webunaayira abamunda no kizibu nnyo n'ababuwa Muteesa baali ku lusegere ababuwa Muteesa era tosobola nafuna mulabe nga tabadde mukwano abawa wano yakumanyi nagamba tuvunja kukwabya ne ka girlfriend kali ate manyi mukazi omukambwe kati ngenda kukwabya buli wogiragiranga agamba ajja kukwabya mukubire muweereze otegeera ne wakakolera abamu nno katasuka Nyanzi lekera okuwayo abaana b'abannamu okubasibira obwereere bwe kibanga omulimu ogwakuleta kubega wanika abaana batukoyo okusibwa n'okufa n'okuttibwa n'okubuzibwawo ne kaadi giveeko ate ndagamba wano abantu bali myaka 45 okudda waggulu nga bali mu bintu bya NUP nze bafaananira na bubi be bakulembeze bafaanana bubi naawe kiri ekibiina ky'abaana bandibadde babaleka bakole amanyanga gaabwe kati nze NUP nga bakoze ensonga nyina bwe mbanenye nnyo era omanya baana naye kati nga mulimu neze n'abo banyanzi myaka 6 olimu NUP ojagaza tegiwera tawuza myaka 6 gw'omuzaala kati amubalire 6 gw'omuzaala oliko jange gw'omuzaala oliko jange sagamba nti abembogo bakojjange gw'omuzaala gwe joga mumanyi ba muzaala ddi kati Matovu myaka 5 6 mulimu NUP mwagaza ki ekibiina ky'abannammwe babajjako ne space gye bayina Matovu naye kimanyi tebafaanana bubi abasajja abakulu nga balimu NUP balina obeeramu naye kimanyi tebafaanana bubi ayajjayo bamunominatinga kubwa MP kankubuulire abo abe NUP nga bali myaka 45 kudda waggulu balabanga Moses Ali bwalimu NRM balina engeri gyebafaananamu obubi balinawe engeri gyebafaananira obyo manyi nga omuntu alina gwekuutirizaako andize kunze ngambye nze banfaananira bubi ate nga si kituufu nze ng'ate nze gebafaananira bubi nga si kituufu nze ge banfaananira bubi tetuvaawo nedda Nyanzi alina Oluvenge tomuvaako kati Nyanzi akola okusimatuka abasajja aveemu agambe nti abitadde ekizibu ekiremeseza Nyanzi mululu alina omululu ekisooka asatolinga n'obuntu obutono gwe omanyira oyo teyandibaddewo Nyanzi ono ng'aleese abaana abo ne bayitamu nga tabaggyeko ssente singa omanyi bamupraising kati tewali evidence nti alina gwaggyeko ssente gwozaaki bamukuba Freighton Center kyebamukubira kukubira abaana amasimu kubagamba bave ku bife ye ngaani ye ng'omu ku ba founding fathers anti buli kimu kirina akikola ne mukaaku akube mukaaku talina moral authority eyogerako NUP tali omu ku ba founding fathers abaki aba people power sabe NUP manyi ekizibu kyammwe mutegeera kitono kati njagala oddire people power ogijje ku NUP tulabe ekisigalawo NUP esigalawo kibajjeeko people power yakola memorandum of understanding ne NUP tokimanyi ekyo kati enzo gisazaamu ani yali akulira people power yakola MOU Kyagulanyi ate ani president we NUP kati ani yakola kinaani
Kyagulanyi manyo oyo politics wa Museveni gwe muzanya kyobalaba enjawulo ntono nnyo ku politics wa NUP ne wa Museveni olina okubanga otunula nnyo okwawula politics wa NUP ne wa Museveni olina okubanga olaba nnyo Museveni yalonda secretary general yalonda finance yalonda executive NRM ne Kyagulanyi yalonda actually ndoza yeyeronda nalonda secretary general nalonda finance na omwogezi abalonda actually ne ba delegates yabalonze wawulidde nga boogera ne wese wakyogedde president yayita Semateeka wabwe bwagamba anti kyegambye nti bifaanagana Semateeka agamba chairman wa kibiina ye Kibalama kati kyogamba Kibalama yayita delegates conference yagiyita ani yagiyita Kyagulanyi kakati anti nkugaye politics wa Kyagulanyi wa Museveni bafaanagana era ddala n'omuzzukulu w'oli n'ebikola bafaanaganira ddala tolina bw'obaawula kati matovu enjawulo eri mu myaka wabalawo ne mugenda okwewandiisa babawaddeyo ka kopi bagendedde mu red ne yero tongamba nti ono talwanyisa oli ebya Syria tasobola mulwanyisa naawe kyaliwe oli kataalo yagala kwera musiru fetudde eno ne tukuba enduulu ekirobbo ne banywa kakyali naye olina amagezi ne bagamba naye laba bannayuganda betuwasiruwazza n'obatunuulira kyowanze nkola ebyange abo bannansangawa nti ngenda kwesiba banyuma obululu ebyo nabibaawe kati kankubuulire ne benga eneesimu ne batabumpa wagwako dda sha onsanga ndya mbuzi yange ne kawayini nga nkayina nkugambye osanga kawayini n'embuzi nga ndi ku mucyomo matovu mati kadi eri ku gurawundi naye buli omu alindiridde amawulire agava ku kitebe kulisti n'abakonagamba muganda ku gurawundi wewali kadi nkugambye bwe nti nkiddamu politics wa NUP n'owenaremu afaanagana omwana yagenze okugjayo empapula ez'okwesiba kuba presidential flag bearer obwenaremu bamusibidde ekikookolo omulala nga ayagala bwa chairman bwenaremu bamusibidde ekikookolo naye nabo bagamba amaanyi gali mu bantu naye tebabalese bagende mu bantu ate amaanyi agali mu bantu lwaki baganoonya kavule bakkirize abantu bave mu bantu ng'abasunsudi babaweereze bakoneko obukonyi stamp democracy mu byobufuzi abantu beerondere be baagala baleete bakoneko obukonezi stamp beeyongereyo lwaki kaadi zaabwe empimo bazigabira ku kitebe ate nga amaanyi gali mu bantu ago gali mu bantu lwaki tebaleese Rubongoya n'avuganya negundi ne Kataabu ne tulaba amaanyi g'abantu kigasalawo Kataabu yadduka yagenda ku bwa meeya Kampala kimu teyako nti yadduka gamba yalekera manye tukozesa olulimi olulungi togamba yadduka yakimanya kubanga era abakigaana n'obwameeya bali bumugjeeko beba abaana abaganda boogamba nti simanya mulekedde bano ate bamanyi obuyinza no buli omu ayagala kafo waliira kyoba ogamba muganda wange nze nyinza okugamba abo tebanategeera kibaita buyinza first of all nze matovu nsobola okwetulira wano katebe kange wano ninga nkuba essimu ekujja kwa traffic I don't mind naye nkuddamu nkugambye nsobola okwetulira katebe kange wano nga nkuba essimu ekujja kwa traffic naye abaana abaganda tebamanyi kunoonya buyinza tebakimanyi kati abaganda booganda tebamanyi kunoonya buyinza tebabuvumirira banyanzi bali mu bunoonya bafuka abakapa palamenti bagende mu palamenti kati kyekitwala Nyanzi ewa Ssebagala alina ground ye nga n'omusuubiza mwamusuubiza ogende omuyinge naye nga ate muganda wo yali kuba president lwaki tonoonya where you can exercise that influence n'ogatta ku muganda wo Nyanzi kankubuuze automatically Nyanzi automatically by virtue of brotherhood agenda funa kadi abasupporter wani Kyagulanyi automatically naye Ssebagala tekiri automatic then bw'oba omanyi nti ono omuyina NRM abo Museveni wasingira waliwo abamanyi okaana
lwaki abenaremu tabuwa bifo tabuwa sente nagula bali tabalina bali beyetaaga bano olweda abayina bano onyweza baki banyweze nofuna bali abalala naye akati ate bali bolina okufuna totataganya batataganye gwoza mboga ayinza kuwulira atya nga tebamuwadde kaadi nga ne ground agikoze okuva yakakomawo mu constituency wa mu matikiti n'agenda kale kati tomulonda oba yakakomawo tomulonda don't worry era ne kaadi tagenda it is okay tomulonda muleke manyi saagala kutandika kwogera mafuukule ku bintu byotamanyi ate mafuukule ki ekizibu kyo kiri kimu oli munnamawulire naye n'obwamawulire bwe wayagala okwefula investigative journalist tekikyakulemya okutuukiriza you go and investigate before you comment kawempe mbaayo kubanga nyina byenkolerayo njogera ku byemmanyi sogera ku byesimanyi nabaddeyo yesterday wamaze ebbanga ki mu constituency ye wadde kawempe north kawempe south what is your problem now ati kyenkugamba nti yakakomawo mu constituency okuvaawa okuva mu mirimu gye gyabadde mirimu ki omanyi emirimu gya Roy si musawo that is omanyi ovula basaagala okomenti ku byotamanyi nze awo nina obuzibu bunene si musawo dokita si dokita bato bambi okuseka si dokita kati nze ni musomesa nkola busomesa nze ni musomesa professionally nkola busomesa n'olwensonga eyo mmanyi nnyo ndi musomesa siba kiri sikumanyi toli musomesa Azo kumasquerading mu basomesa tomanyi which is okay but I have my certificate I have my degrees I'm a professional teacher niye kibuzo kyangu ndi musomesa kati nakoze byokubuuza ku nsonga ya Nyanzi ate wakoze mu bintu oyina side eyo gye watekinga side ki eya Roy ate Roy aba kula komera kusajja musibali Roy I sympathize with Roy olw'ensonga that boy was fundamental mu formulation ya people power and the eventual formulation of NUP he was fundamental ne bamu ticket on the grounds ntukanyiza olw'embeera eri kikwatemu nona akole ki aje ate abali mu ebyo yali Nyanzi mu harmonization yeyo Nyanzi walutwe mu harmonization yeyo yali Nyanzi kakati ate gwogenze wa munno Roy alina emirimu gye egyenjawulo is also a contractor is a contractor tegeza ina mukasente aina sente ayina sayina musente ayina ngenda muno nyako sabu kati kuziki sente ayina bakyo yagala kiragala za nkugambe manyi tokolanga bukozi conclusion zezo kyemutagamba nti ebintu ebimu byogereko ng'olinako knowledge kati zonna bakusekerera because njogera ku byenkola ki ku byemmanyi and I can assure you oyo omwana awo is a force to reckon with naye ng'ekyo tukijjeeko natural justice adeserving okuweebwa bangi batawa kaadi za NUP bava ne beekandaga ne boogera ebikitini obimanyi naye yakuwa press conference gye nalimu okiwulira era n'akita yajanga independent ayi press conference gye nalimu gye yakuwa kibina kisazeewo ekiti naye tugenda kutekinga decision yaffe omanyi kati ze nyuwa statement zoyogere tugenda kutekinga ya tekinga man naye yali sirisete yali press conference kati bulira kale muvunaane yagikuba kaadi yandisi kale muvunaane ngenda munoonya loo kati kankubuuze yali ayina kunyonyola ky'abalonzi be bali mu myaka nagere kandi yebaka n'atabanyonyola oba ekibina kisazeewo as a politician wali yagala akola ate wali yagala kyogererewa mu buliri how do you okay kyateko lino okutogerako oyina abawagizi bo bakulinamu essuubi ya mobilized tebakuwadde kaadi now do you go home and sleep oba obategeeza nti bannaye tebampadde kaadi bwe bitu bigenze oba osirika busirisi bo ne beerowooleza kyekiri kyegambye nti abaana abagala temunayiga buyinza politics mwe muva obuyinza faamu obuyinza tusobola bufuna nga tuli mu byabufuzi ekyo kibategeeza kyobola mbadala nnyo nze mbadala gwolaba ekiyunire ennyana nze mbadala ndi self made olina ensonga ki obadala ndi self made
Matovu tukome wano. Ekyokubiri oba government eno kweri oba teriiko for as long as ndi mulamu. Nja kubaawo. Ate mu capacity ya waggulu. Whether government eno kweri oba tekola ki? Soko ndeko muyaga guno gukyoga ine yupi. So kati izogenda na constituency wamo joso agenda nga toli weni yupi nojuwangula. That is your point. Niye kitundu kyenvaamu. Region gyenvaamu. District gyenvaamu gyeweta Masaka. Ne region gyenvaamu. Ye wali independent, ye wali abali ku Kadia, ye wali region gyenvaamu, wali abali ku Kadia NRM, wali abayitawo unopposed, wali abayitawo ku independent, wali abajira ku DP, wali abajira ku NUP. Region gyenkola ki? Wali abayitamu unopposed, wali abali ku Kadia NRM, wali abali ku ya DP, wali abali ku NUP. So kind stop your nonsense. Gabe bwangu tomanyi toyogera. Nyamba. So because what tuli mukumaliriza. Kakati. Nze sifaayo. Omanyi onyumirwa nnyo okuba sarcastic kujeregajerega ebyekiyayi. Naye nze tebinkwatako. Sikujerega. Wakagenda mu 2016 ne bakakuwa. Okaba kikategeeza. Musere kyo NUP ali weri. Gwali muyaga gwe NUP gwa nemesa. Golaba tegwali muyaga gwe NUP ne bakakuba. Ekibuuzo kinti gwali muyaga. Omanyi? Kakati ekizibu kye muyina abatategeera nnyo abakufaanana. Bwe mugenda mu kwesimba abantu 8 omu yalina okukola ki? Okuwangula. Ekyokubiri okuvuganya oba okwesimbawo si kuwagana bikonde. Sikufiirawo. Ayiseewo ayitawo ne musigala obulamu nga bweyongera mu maaso. Naye kati mu ekizibu kyammwe weesimbawo n'otayitamu so what? Abeesimbawo ne bayitamu now what? Babaka ba Parliament kati. Kati twabongerako lya honorable beta nyongerwako abaana bange ne bagoba amasomero gye basomera zachi wagenda ku ballot paper nali njagala ki njagala kuwangula kuba mbaka ne siwangula era ndayingira mu race nga manyi mpangula obutakola ki era ne siwangula era botawangula file nozikwata n'okomawe nenkivaako what is the problem kinambuzi kakati kyengamba oli now njagala muleme kusiga nsigo mbi. Bwe tugenda mu kwesimbawo kiremenga kuba kufana kuwona. Ekyokubiri omuntu kubanga agenda kuvuganya olusiru bonna banoonya buweereza omulagala gatta ku title gy'alina abalala banoonya mirimu buli omu alina ekigendero kyaki ekyenjawulo. Now bwe ndaba nga nze wali kikyabulamu nenkita nenkola ebirala then uleme kufuka olujejeemu. Wode osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro ne Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NEED eyaweereddwa certificate kati kibiina ekyetongedde mu ggwanga eryaffe erya Uganda 26 simanyi bakikomyawo presidential candidate babaka ba Parliament kinaleetayoko bakansala bameeya n'abalala bagwa mu kkowa eryo. Tukomye wano leero tutandikire awo akuuma atakumira mpeera.